Naam, abuuza nti essala ziri 18 zokka tayinza kusaalayo bbiri. Essala 18 ekitegeerwamu kyeki tetugamba raaka, wabula tugamba nti essala eyeetongodde eruwa salaatul jumu'a. Twannyonnyola salaatul jumu'a n'ebigikwatako byonna. Salaatul eid embala eyo eteri yalaaka. Salaatul eid netwogera ebikwatagana ku eid yonna byonna n'ebigigenderako, eyo sala emu. Tukwata jumu'a byonna ebigikwatako, ezo bbiri. Salaatu istisqa netujogera, salaatul kusuufi netujogera, salaatu tarawih netujogera, salaatul layl kitegerekese netwogera inalaaka mmeka bikyesuna byonna ebigikwatako. Kati twazibala mu mbeera etulabala rakaat oba okitegedde. Ezo sunna twannyonnyola sunna zonna, buli sunna naginnyonnyola. Tolina mutawaana saala laaka bbiri, si 18 nti laaka. Sunna zonna nazinnyonnyola, kabuliya, salayo shukuru, biki byonna najja mbinnyonnyola. Kitegerekese kati zonoosaala zonna ziyingira omwo. Eyingira mu idi, eyingidde baada kabuli ya dhuhri, omaze kufuna wudhu, osala busaazi, ezo zonna nazinnyonnyola. Kitegerekese ezo zonna nazinnyonnyola, so sigamba nti zaggwayo. Buli gy'onoosaala emiteeko gyonna 18 giyingira omwo. Buli swala gy'onoosaala eyingira omwo erina weegenda. Kitegerekese. Kyokubiri okutambula tuvudde mu kabuli, kuba tugenda kumera bumezi nga butiko bwe tuti tuvudde. Buli muntu agenda kubeera ku kabuli ye waali. Kati entambula okuvaawo, waliwo abagenda okutambula oluva mu kabuli kutambuza bigere. Eyo ntambula eyemu yakutambuza bigere byokka, tolina kuyamba kusetula bigere paka notuuka mu mahshari. Bw'otuuka mu mahshari wali opaakinga wopaakinze, ebintu bitandika okutambula nga buli kimu Allah akikulaga bulungi nga bwe kigenda okutambula. Ekyokubiri, waliwo agenda okuva mu kabuli, nga yo okuva mu kabuli okutuuka wali mu bbaliro kyenyi bagenda mukula, malayika zigenda kujja zikukwate nga zikulira ku kyenyi bwe kiti. Dayeka wegezeemu owulire, gamba mukyala wange jangu onkululemu tulabe, akulule mu ddiiro obweri kyenyi teekawo olabe. Owookusatu, rukubaana nga ye talina kyonna aluva mu kabuli, bamulinze dda buki bulinzi. Allah kyeyayogera mu surati Maryam, yawma nahshuru almuttaqiina ila arrahmani wafda. Abo bagenda kuvugwa buki. Aliyu yannyonnyola bulungi aya eyo nnyo n'agitemaatema bulungi, ng'ovugwa buvugwa. Tekuliko kuno kintu ku nsi Allah kyeyali atonze mu bidduka oba amagezi ge yali awadde muntu yakola kinyirira nga kintu kigenda kuvuga mukkiriza nga kimutwala mu mahshar. Tekiriyo. Byonna mu ebiri ng'ate ekikuvuga malayika. Essanyu ekikusooka malayika togirabangako, yeekuvuga. Ate ng'ekunyumiriza aya nga bwe yetugambye nti la takhafuun, tobaamu kutya kwonna, wala tahzanuun, tonakuwala ku bino byolaba, kuba ebitiisa bigenda kuba bingi. Wa abushiru, sanyuka busanyusi bil jannati allati kuntum tu'adun. Ogenda mujja n'olwaliro ogenda okusula, tolina lunaku lwakubiri. Kitegerekese. Abuuza muganda waffe nti obulumi obwongo mwe baaguggyemu ne bagwambusa, ate n'omuntu obulumi abusangawa. Eri kye baba kiyita hayatul barzakiya. Buli obulamu bulala nnyo tetubulowolezaako ng'eno. Eri sisitimu ndala nnyo babuyita hayatul barzakiya, obutalina ndowooza ya muntu asigadde nga mulamu. Ebyo birowoleza kuno ku duniya, naye eri kisobokera ddala bulungi oli afudde yaba abiraba bulungi nnyo. Kitegerekese. Kati olumu otya nga ate oli mu buliri n'olaba nga bakuba emiggo egitayogereka. Waliwo abazukka nga bakaaba n'okkaaba, n'azukka nga akaaba ne yeesooza. Waliwo alina yafunye obukadde bwa bulonze bugudde ku muyindi n'abulonda. Kati pulogulamu eno agenda okuzukka wallahi ali mutonaga subhanallah, kiki kino ennaku nebula okumutta. Butyanga ebyo n'obituukako ng'obadde sente oluzifuna n'azipulogulamingira, naye ogenda okulaba osigala na pulogulamu. Allahu akbar, sente zigenze. Kati ebyo byonna olaba ekyo kiri wano, naye ate eri bisobokera ddala bulungi nnyo. Alallahi yasiiru, Allah asobola okukubonereza nga toli mu mwoyo n'olumwa bulungi nnyo. Bagita hayatul barzakiya. Teriyo kuteebereza ku bulamu buno tukube ku bulala nnyo, biri bilala nnyo. Kitegerekese. Golaba muntu kuvunda naye ng'emiggo egiri awo tegyogereka. Mugenda okuziikulayo musanga kawanga n'ogamba kati kanawanga babadde bakuba ki? Era babadde bakuba ki kano? Naye ng'emiggo ye gyawulira
Allahu akbar mitirifu ebyo byonna Allah yabikola kyavalaba nti aye tulaga bulungi nnyo. Allah n'agamba lakad kunta fi ghaflati min hadha, obadde mugayaavu ku biro byebakusomesa ebyakabbuli fakashafna anka gitaak, lwaleero tukusanukuddeko fabasaluka alyawma alhadid, daba bulimu ebintu ebitambula. Wali tobirowoozanga nakulowooza ti kiyinza okukwokya omuliro mu ngeri bwegiti, ogenda n'obikkula kabbuli nga temuliimu muliro. Naye nga aya zitulaga bulungi ti mukabbuli muliro guba gwakakooyo omugenzi alimu. Wali ogisimyeko n'osanga omuliro, naye aya eraga bulungi nti omuliro gubookya ku makya n'olwaki n'olweggulo, naye toyinza kugusiŋŋaanamu. Kati nabino bifaanagana gwe ntegeera yaffe toyinza kumanya bagenda kubonereza eri, naye tukikakasa nti adhabu gyeziri. Ntegere kusobanire kiganye Jamil. Abuuza aya gyasomye mu surati Yasin. Allah agamba wanufikha fi ssur faidha hum min alajdasi ila rabbihim yunsarun. Bwe balifuuwamu engombe ne bagifuuwamu olunaku lwe baligifuuwamu, abantu bano abali mu kabbuli bonna bagenda kuyimukayo. Ila rabbihim yansurun, nga bagenda eri Allah, buli omu tagenda kuvayo nakagugu konna, wabula buli aliwulira ku ngombe beppa kuvayo buvi. Teri agenda ajja ku kabbuli oti wayi muveeyo Allah abayita abange mwanguwe la walakin idha nufikha fi ssuri, be bali bamafuuyemu abantu bano abali mu kabbuli bagenda kutandika kumeruka nga bavaayo ila rabbihim yansurun, nga bonna bagenda kukuŋŋaanira wa eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Kitegerekese? Naam Sheikh. Abuuza tuba tugenda kuziika abantu abafudde abangi ennyo, mu kabbuli tubateekayo tutya? Abuuza mu kabbuli tubateekayo tutya? Abantu abo tugenda tupanga bajja, buli omu abeera ku munne, naye ekyo kibeerawo mu mbeera ya buzibu. Tugenda tumuteeka ku munne bw'ati, ne tubikkako waggulu ekintu ne tuyiwako ettaka. Tujja tubateekako ono nayebakako ono neyebakako ono neyebakako ono ne bambuka, thumma ne tuziikako, ne tuteekako ekintu ne tuyiwako ettaka. Abuuza singa omuntu abanga mukkiriza naafa, asobola okusisinkana munne eyamusookayo okugira ki okufa omusisinkana bulungi? Era abakusookayo bangi ogenda basisinkana nga Allah akuwadde obukkiriza. Era bw'otuuka wali buli omu abeera nnyo gundi anxious okumanya ono waayi sooka otubulye sheekha gundi omulese akola ki, waayi kati gundi omulese akola akaduuka kakyakalina kyabaayo musajja mulekawummule, musajja mule okuwummulamu yakajja bibuuzo nga bisusse. Buli omu ng'ayagala kuwulya kikyolese ekiririddawa ekiri eno Uganda. Musingana bulungi nnyo ne munywa mulungi, era bemba nga muli ku nzikiriza yali ennungi owangaala nabo. Waliyo bagita Baitul Abyad, White House, gibateeka emyoyo egyo. Abamu bagamba nti emyoyo egyo ennyumba eyo nnene empitirivu eri wansi wa Arushi Rahman, bagiyita ennyumba enjeru. Imaamu Kurtubi bwatu bwakinyonyola mu ahadisi nyingi. Kati gyogenda gye bakuteeka era owangaala nabo ne musanyuka ne mubeera mu mbeera ennungi. Kati bw'obanga obadde ate mukkiriza ennyo, waliwo ranka Allah zaawa, ne mutandika okutambula ne bamalayika, n'otandika okutambula nabo ne mugenda mu nsi muno n'ojja n'obunensi nga bw'oba oyagadde, nawe bakuteekako ebiwawaatiro, n'omutandika okugenda ne bamalayika nga bw'olaba Jaafar, ne mutandika ng'otambula nazo ofuuse nga bo, ng'olya bulungi nnyo onywa bulungi. Era aye tulaga bulungi ng'osaba edduwa Allah abali ku nsi kuno abanywezi baffe basisinkana ebirungi ebiri eri. Idhan obasisinkana bulungi ne munyumya bulungi, ne bakubuuza akana n'akataano, kati mwakola mutya, Salafiya eyimiridde etya, Jamuiya eriridda wani asinga olugezigezi, byonna mubeerawo nga mubyogera. Gundi ng'oli ku mbeera eri, kuba oba ofuuse bonna baseka Abdul Karimu ojja kubasisinkana obalabe bulungi, bonna baseka Lwazi bonna ojja kubalaba bulungi, wala mahala biidhini di senga nawe obeera ng'oli muki mukkiriza. Genda mu kitabu kya Imam Kurtubi
tazikala akunyonyola bulungi ensonga ezikwatagana ku eyo. Abuuza nti singa omukyala Allah amujjulula ng'abadde alina olubuto nga lukulu, kati kye tusooka okutunuulira mwana ono akyali mulamu. Bw'abeera nga mulamu omukyala tumumusalamu, tetuziika bantu babiri bala munfu tetumuziikiramu mulamu. Singa tufuna confirmation yonna etumatiza nti omwana mwana mulamu, tumubaaga ne tumugjamu. Amma be tumanya nti mufu tetumugjamu, tokkirizibwa kusala muntu kumugjamu mwana nga naye yagize eki, yafudde. Amma enjawulo eriwo senga omusajja awasa omukyala nga si musiraamu, omukyala n'awasa omusajja nga si musiraamu, kati bw'awasa nga si musiraamu, omukyala n'alemerayo naye nga bba muki, kati omwana n'afiiramu, omwana waafiira munda, enziika y'omukyala oyo eyawukana. Tukwata omukyala oyo omugongo gwe ne tugukuba mu kibula, omukyala oyo tumukwata ne tumutunuza mu kibula, omugongo gwe kati kyekino kibula aba alina ku feesinga eno, omwana waffe asobole okutunula muki, kuba omwana abeera mu mugongo. Kitegerekese yenziika eyawukana ku mukyala singa tabadde musiraamu ng'alina olubuto lwani lw'omusiraamu, wahakadha bwe kityo bwe kitambula. Ebbanga lunaku lugenda kubeera lumu, naye agamba olunaku lwenkanankana 50,000 sana, mugenda kubeerawo nga balimu emyaka 5. Bwagenda kukiraba nga amazeewo emyaka egi 5 ng'oyimiridde awo 50 sana, naye ng'olunaku lugenda kubeera olwo lwova mu Kabuli, omusala gukwokya wali, enjala lwekuluma okugira okutta, omalize ng'oli mu muliro, omalize ng'oli mu jjana. Olunaku lugenda kubeera lumu, wahuwa asra'ul hasibin. Allah agenda kubala ebitonde byonna, olunaku lugenda kubeera olwo, naye obuzito omuntu ono atali mukkiriza agenda kululaba nga lwenkanankana omuntu abadde mu bbali emyaka emeka 5. Be buzito bw'olunaku olwo lugenda kubeera lumu lwokka, kwe kuyingira ejjana, kwe kuva mu Kabuli, byonna bigenda kubeera ku lunaku olwo. Ugenda onaabe nga bwe twabisoma luli, onaabe onywe bakwanirize, tandika okucakala n'omukyala paka ila masha Allah. Kitegerekese. Naam. Naye ekibuuzo kiri nti maama azaala bakadde bange bwe banzaala omu ku bo baba bombi si basiraamu, naye ate baafa. Naam. Oka ate ensomeddwa y'abazadde Rabbi gafiriri nga bwegenda wadayya, naye edduwa eyo eba eramuwa etya ku nze? Koggwe ebeera haramu ogisoma. Rabbi gafirli walwaldayya warhamuhuma kama rabbayani saghir, ebeera haramun okugisoma. Bw'ogisoma oba ozizza musango, ebbanga lyebabeera nti baafa nga si baki. Lwaki? Lidhalika thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yayita taata w'omuto Aba Talib ayingira obusiraamu, n'agaana okuyingira obusiraamu, famata kafiran, naafa nga mukafiri. Mbaka n'alumwa nnyo, n'agamba nti la astaghfiranna lak, ngenda kukusabira Allah kale akusonyireyo gy'oli. Allah nassa aya ma kana linnabiy walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau ulul qurba. Tekigenda kusoboka ku Muhammadi kusaba n'aba nakkiriza okusabira omuntu omukafiri kabenga muki nga mukaddewo, tokigezangako wadde omukkiriza yenna. Omu musiraamu, omu si musiraamu. Allahumma ghafir lahu warhamu wa'afi anhu wakrim nuzula, musabire nga ye oli mulekere ettabbu ye wadde nga kiruma. Kitegerekese. Tumalirize n'ono w'ekitiibwa. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naam. Nabo basisinkana mu muliro. Kabuli, ensisinkano si ya Kabuli, ensisinkano gyeri
imma mu nsi esembayo nabbi yatugamba mu nsi esembayo fi sijjin gye musisinkana kuba gye baba batadde, wa imma fi baiti al abyad mu nyumba gye tulabye enjeru, bwobanga gyogenze musinkanireeyo, oba kiba si kyekyo fi sijjin wansi mu muliro gye mubeereeyo, era oli atuula wali n'atuula nti wayi kiri kitya nti ndeka bulesi kiri kitya ndeka bulesi kino kika nga mutuddaawo kuba bagenda kubeeramu tuddaawo tula butuuzi nebukeera kwokya bookya owaye kiri ndeka bulesi falidhalik naam naam anti olwo bali mu bbaliro naam okwandike kubabala kwabwe olwo babaliddwa tebalina kyebabayetaazaako tewali olwo anti bamaze obbabala abatadde ng'omwaziinyi balala bangi ng'omuntu ayaziina agenda kubeerawo ng'alinda bulinzi kugira ki, n'omuntu eyasoma Qur'ani lillah n'omuntu eyagala munne lillah bagenda kubeerawo nga balinda bulinzi ki. Allah baga nti kale muyite ku siraata ng'olumami okubala kuwedde. Wali ayinza okulowooza nti nga bwe tebabakubye mu miggo nga bwe tebabakunyiza la olwo Allah bamaze okugira ki okubabala embala yaabwe bwetyo kitegerekese. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Alaikum salam.